Ttiimu ya Poliisi FC yakukyaza Lugazi mu muzannyo gwabwe ogusooka mu liigi ya wansi oba FUFA Big League ku Lwokuna e Kavumba. Omutendesi omuggya Luno atutegeezezza nti baagala kudda mu liigi ya waggulu sizoni ejja. Moralo eri waggulu byonna akyagala training olaba banyumidwa mu training era bonna bagamba coach tulina okuzza ttiimu. Luno era agamba nti baliko enzikiriziganya gye batuuseko n'abazannyi wadde ng'ekimu ku byabalemesa sizoni ewedde kwali kulwa kwa misaala. Balina okumanya nti ssente zaffe zijja kutotale so balema okukola ki the best thing kyetukola kubateeka mu peero buli mwezi n'abanga afunako kati ziyinza kwota zijja tubabwitopaako. Mu kwanjula abazannyi abapya olunaku lw'eggulo ssentebe wa klabu eno Timothy Halango naye aliko bye yayogedde ku nsasula y'abazannyi. Ebintu by'omusaala obujjanjabi endabirira ebyo ebigenda okuba ebintu ebikulu era ekyokugamba nti abasambi bajja kubanja omusaala kweno ligimu tebiriiwo. Kapiteeni wa klabu eno Joseph Sentume atutegeezezza nti buli kimu kitambula bulungi era beetegefu okugulawo sizoni n'obuwanguzi. Naye ffe ng'abasambi ekyaffe ky'okukisaawe n'abatendesi bakikutte bulungi, training tugifunye emala era nkakasa nti tugenda kupafominga bulungi. Poliisi yawangula Uganda Premier League mu 2005 ate n'esalwako sizoni ewedde okudda mu Big League. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.